kwe kutandika okuyingiza okufa mu swala zammwe. Hadisi egamba nti faj'alu salatukum wadda'a. Dokita bwe yalese ekitabo ekyo najjanga nnyonnyola ensonga nnyingi naye nga nnoonya hadisi eyo gwayagala okumalira, n'aleeta hadisi eyo ng'amaliriza nagireetako ebigambo bingi. Naga nti faj'alu salatukum wadda'a. Olwananga nnyo bw'olaba ng'oyingidde mu sala n'ogamba nti Allahu akbar, kyeteekemu nti eyinza okuba essola gy'osadde yesembye. Oyinza okubaako kw'oyimiriddaako lwe lusembye. Buli lw'okitandika okukirowooza nga buli lw'ogenda okusaala kijja, ogenda kusaala esswala eyo ng'era olinga ng'omuntu asiibula. Almuwadda'a hijjatul wida'i, yakola hijja esemba. Omulimu ogusemba buli omuddu abaabeerako ffe mu byalo, nze ndi wa mu byalo alina birwamu nnyo era mbimanyi nnyo. Bwe twabanga tulima Agisime Yerakaayi baali bakyalonda olumbugu, yabanga n'akadeeya n'akasero ng'ayina macaku n'ensuluulu, nga bw'aba alonda akambugu asooka n'asimba n'emacaku. Omugaso gw'amacaku, enkumbi ye neetemaatema obutundutundu buli kati ayagala bujje nga bwegolodde, macaku eyitamu n'ebugolola bweti, kati enkumbi neekuba. Obwegendereza obwo omulimi bw'ayina ng'atya olumbugu, bw'aba amaliriza ennimiro gy'esembera ddala baasikanga empangi nga nnene asobole okulaba oba teri kasigaddeyo era ng'alekawo space nga tewali ttaka, kuba mulimu gusemba bamaliriza. Allah ayagala nnyo ekintu kino ekisembayo kitereeze, kubanga bulimu watuusiza amaaso ekisemba. Kyova olaba omukyala bw'aba ava mu nnyumba olw'okuba yamanya ekibaita taziina okwewunda, bw'aba akutte emmira bw'ati takebera nnyo kamugongo, alina waakebera obatuukira. Era kizibu nnyo musiŋŋaana ng'obukongovvule buno abukuba langi, asinga kubeera ku bukowekowe n'ebisige, kubanga obatuukira. Allah ayagala nnyo abo batuukira awo owawa obudde, naye Allah atuukira ku ssala. Era yagamba nti awwalu ma yuhasabu bihi al-abdi yawma al-qiyama as-sala, nze ntuukira ku ssala. Awolongoosa awo nnyo. Kati ebitundu biri bisatu byokka mu ssala, bw'oba oyagala ogifuula muwadda'i, bw'oba ogisaala byoweetegereze nnyo. Inda al-isti'daa, buli lw'ogamba nti samia Allahu liman hamida, ebigambo byawo byetegereze nnyo. Ebigamba nti samia Allahu liman hamida, Allah buli akutendereza omuwulira. Rabbana, gwe muleze waffe, walaka alhamdu, ensi yo neetendereza ggwe. Tayyiba mubarak, watukula n'osukka. Fiihi mila as-samawati wal ardi, ebitonde ebikutendereza ebiri mu magulu bwe tubipakira bijjula, naye ebiri mu magulu eyo bwe tubipakira bijjula. Wa mil alima bainahuma, ebitonde ebiri wakati w'amagulu n'ensi singa tubiteeka mbikutiya bijjula. Wa min kulli ba'di shay'an, ebitonde ebikutendereza singa tubiteeka mbikutiya ne tubiteeka mbifo wootayogera nawe wajjula. Paati eyo owulyanga ey'okupapa abantu bana ebigambo biri awo, bw'omala omugamba nti samia Allahu liman hamida, abakutendereza obawulira, kiwa obudde. Bw'ojja ku maviivi subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, kiwa obudde. Wayawukana Allah nannyini bitiibwa, ebitiibwa byaffe binawo bikoma, ekyo kirowoozeeko nga kya ddala.
eyo area yakubiri bwogamba sami Allah subhana rabbiyal a'la chawo kati wano wenjagala nomugamba nti rabbi ighfirli mazambi gange gonna ogamanye saba konsonyiwa warhamni wahdini wa'afini wa'fu anhu. As-sala faj'alu lahu al-muwadda bonafuna nga yesala ne bweribemu nga mu buli lunaku bwoba yogenda gisala ogisalamu nga asiibula sala ejja kukyuka balamira kutereza emirimu gyammwe. Khutuba yaffe olwalo biidhini taala ku mulamwa gwe tuliko paati egenda kubeegamba gisange mu sula eyitibwa Al-Mu'minun aya 3 ezisembayo aya 153 Allah yagamba nti afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa inna ilaykum la turja'un. Singa maama abeera mu kyalo ng'obadde wafuna ssente n'entebe nga nnyingi naye ng'olina obugayavu bw'ozza okola ku bazadde, obadde ozimbye ennyumba nga ya bbeeyi n'oyita mikwano gy'okuva erandani n'abalala ne mulya pate, kati ebifaananyi ne biyita ku NTV nga balaga amakaago. Maama mu kyalo gy'ali ennyumba ye etonnya, lero nekyemani amugamba tugenzeeko ekamba n'ogambako Majidu natuwa ku mabaati. Chairman atuma maama ajje entebe agambe ggwe. Maama baga nti Majidu mutya lungene Majidu ayomba. Obadde oli awo bali awo ne balaba embagayo n'omukolo baga ne aja tugenda yo Majidu tujja kuswala wano bannange nga Majidu omwama ofudde. Obadde oli awo maama najja kumakya naga Majidu nyina ebigambo bitono. Majidu njagala olaba akavidiyo kano mukwano gwange yakakutte nagamba nkakuleetere. Wano ekitanda kyange nga kiyingiramu amazzi, wano blanketi ng'etoba. Majidu ndi mu kyalo nsula bweru ng'embwa, oli eno olaga makaago ku TV. Majidu bwe mba nze nkuzaala nga nalema okukutta nga nkuzaala n'osalawo gy'olabirira abakazi b'osiŋŋaanya entebe, Majidu beera mirembe n'afuluma n'agenda. Bw'oba olina amagezi oyinza okuzimbira nnyoko. Waliwo statement omuntu gy'ayinza okukuwa nga teyeetaaga nnyo kubuulirira bingi. Allah yaleeta ekigambo ekyo nga bw'okiwulira mu magezi kimala bumazi buli abakiwulidde. Nga bw'owulidde maama bwakedde najja naga Majidu binalabye nnyumba yo ng'ogiraga abantu. Majidu oba ekitanda kyange n'atuuka okwesitula jje akulaga ekyo. Allah yabuuza nti afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa inna ilaykum la turja'un. Nga mwagala okutegeera Allah okuva na leero otegeera ani nannyini ggulu, tandika okuwuliza mpola n'ebibuuzo byabuuza lwojja okutegeera akamanyiira abantu ke bakola Katonda n'asirika. Nga bw'olaba omuzadde bw'avudde mu kyalo maama n'obulumi n'agamba Majidu omufaliso nga gutoba eno blanketi yange, Majidu nsula bweru oli Kampala weeyagala entebe n'abakazi, Majidu beera mirembe. Ensonga eyo maama akoze okubuulirira kuli brief kumala okuyiga. Allah agambye nti afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa inna ilaykum la turja'un. Nemmwe ebintu bye mukola mwene ensi nga mukimanyi bulungi newe muli si wammwe. Amagezi gabagamba bwe muli awo mugenda kubeerawo temugenda kuvaawo. Bwe kiba ekibuuzo ekyo kibuuziddwa Allah
ng'omukulembeze w'eggwanga asobola okwekyanga eddakiika emu n'agamba emizikiti mu Kampala mulinemu okusaala wiiki eno. Nyina bye nnoonyereza bye baŋŋambye mwena mugisiba bye mukulembeze era kyeyeekengedde ng'omukulembeze mulinde mu wiiki egi nyina lisaaki gye ndiko mala okugiggusa mwena mugisiba. Allah agambye ndi mukwekengera ebintu bye mukola mweyo nsi eyo gye muli temugenda kuvaayo. Kibuuzo eba olina amagezi nga tuli mwana muto olina budda n'okirowooza noga nyina maama eyafa yagenda kukola ki? Omwana wange eri asoma yafa yagenda kukola ki? Pulezidenti Idi Amin yafa yagenda kukola ki? Katonda kino ekibuuzo kyabuuza kibuuza mbwa oba abuuza nze? Wadde olina bwopaakiza bwotidde abo kabini ya gavumenti olina omuwala gozza okwendako mujeyo ntebe bw'otaddemu bwoti aya mbatuukira ku musoko aya eyo ate nga wagiwulira nga bagisoma egamba etya? afahasibutum annama khalaqnakum abatha. Ebintu byokola mweyo ensi gwososo bikola tokimanyi nako nti anna ilaikum la turjaun fa inna ilaikum la turjaun. Tokomewo noddayo mulogi n'ogamba omuwala maama afudde ng'onoonya ekintu ekinene ekinakuyambako okubuukamu eri ezambi ng'omwana bw'omugamba nti bampise ku mulimu agamba please no you wait bwona ssaawa ekyannyoko ajja kutya genda obike ennyoko ogende. Aya eyo ejjanga Allah abuuza mbeera za bulijjo zetuwangaaliramu. Obadde olina gy'ova ina kiwogo wavudde ku lyato wavudde kalangala eyo olina munno Majidu yakubira simu ku Lwokuna n'ogenda n'akuteeka ku kizinga ne muyingira e Kalangala ne mugwa mu mugenda e Bussi ne mugwa e Kasensero eringira Akaayi ne bakuwa kyovulo nga kimyufu ne bagamba tugenda kutta abaana ba booda ne gwe ogenda okutuyamba okutema kwati okuzaala eno n'ovaayo ng'ossa abaana bali mu 7 ne muleeta booda nakiwogo booda 7 omusajja azisuubula mu nnyendo n'abawa miliyoni ezezi ne bakuteera ssente ku ssimu ne bakuwa miliyoni zo nnya kaashi. Obadde otuuse bwoti entebe olinnya booda oddayo ewaka n'ojjukira ayegamba nti afahasibutum annama khalaqnakum abatha. Awantu wano bw'oli mu nsi amagezi gakugamba togenda kuvaawo ebintu byokoze ebyo. Wa inna ilaikum la turjaun. Toyinaayo muntu yali afudde olabire ku oyo gwe tojje kwe kwata ssente zebakuwadde n'okubira munno n'omugamba musiraamu badde nsaba twenenyeze Allah ssente zibawadde zibaddiza bagane bunazituwa wassa omukazi wassa abaana era byonna bwereere ssente male muzirye nze kampoze gumu gwa Allah ayekanze. Obadde olina ddiiri gy'ozannya eyiseemu omwana ono omupanzepanze n'omubba miliyoni 2 omutwala kata agambe nindaako ntuuke kati entebe mpeereze 8 kati wallahi tojja kusimu bambi n'atekako 8 obanja kamwameka. Obadde olinze nkya ku Lwokuna tusaba nga mukaaga ojjeko essimu ngambe nokola ku mpapula bwanguze gola mu tabuliki bwontawanyanze mbivamu mangu omwana ali ku bunkenke atunda ebintu bye nojjukira aye egamba nti afahasibutum annama khalaqnakum abatha. Ebintu byokola ebyo ng'ogenda obba abantu awo oli toveewo. Wa inna ilaikum la turjaun. Banna abazze nga bajja tobalabangako gwe toobagoberere nogamba omwana nti sente zikuddiza kampuni bategenda okutwala eggaddewo. Kampuni teriiyo yeggwe kennyini gwe kampuni gwe mubbi kati ogaddewo oba munaabitegeera. Aye eyo
eri mu sura al-Mu'minun. Allah aleta question nga bwolaba maama bwavudde mu kyalo n'atomera mutabani we ng'ensonga yeemulese special etomerawo n'agenda. Allah olw'ebitonde ebiri mu nsi nti ffenna tuvunaanwa ku ye. Allah abuuza olumu ekibuuzo nga tabuuza maama wo, nga ne muganda wamubuuza, ne kojja wamubuuza, ne kitaawo wamubuuza. Abuuzabuuza nti mwenna abali mu nsi ebintu bye weekola ebyo autoveewo. Ekigambo kyeyasembyayo ku aya eyo tokibuusa maaso, wa inna ilaikum la turja'un. Ekigambo kuleetebwa n'ekigambo kwetwala byanjawulo. Singa kooti ekuwandiikira nga bakwagala ekyo kirala, n'okubanga bakutumidde omuntu wasyemu ayo bawa amagye oba osi n'agamba ŋŋenda naawe, n'ekyo kirala. Allah bwe yali alaga okuva mu nsi tugende, teyalaga nti twetwala, yalaga nti bagenda bandeetera. Ekitegeeza nti omuntu okuva ono tayagala kuvaawo, kwe kugenda ng'olwakusindika. Era bw'okebera ebintu ebisinga ebitandikirwako okukolebwako bambi nga waakagwa, ebiraga tukusindika busindisi. Bw'obadde mugagga ng'oli musiraamu mulungi, naye bw'olina kaajati bakawasiza wiikeegi, bw'okabuuza tumuliddemu omwezi nti munaaza seeka agende, munaaza agende, nokkiriza nti bakooye. Girukaga baleeta essanda, abaziyuza tobaayo. Ogenda okujja ku ssanda z'omutabuliki ze bayuzizo zeetegereza bwoti nga tikuli nsawo. Noyagala obabuuze, mumuwadde engoye nga tikuli nsawo, talina kyatwala, nga teri akunyega, tukireke. Omuddu bw'afa nga tabadde mulema, ne bamusiŋŋaana mu mmotoka nga zikutte nnyo steering bwe ziti, batugamba tufumbe amazzi. Engalo ezo bazigolole, muyinza okubamu ennusu, naye nga nkokasa wallahi buli omu alabamu temuli wadde ennusu, ne baagala zeegolole tabba ssente, n'osirika. Omukyala bw'afa nga badde yakola enviiri, obusiraamu bulemerako nnyo nga bubuuza banaye omukulembeze abuuziza omukyala abatwala, omukyala teyakola nviiri. Ate bano ate enviiri muzifaako zizaaki? Naga eyo maali tegenda wa Allah. Singa omuddu aba n'erinnyo nga zungu, nga waafiiridde waliwo access, omusawo asobola otugiramu amannya ago, nabbi agamba eyo maali la tumarru wala tamshi bihi, tagitwala. Muntegedde? Kati akasembayo ke kankutula, bwe bakujja mu kisenge olwo nga baduna bena batudde balinze bagenda kujjayo ekizibu, bageze kinaaza, bana bali awo bati mwazikaali bati, ne bakujjayo bagenda okuleeta essanda nga bakusibye ng'omubbi, eno ku bigere wagatte, neno wagatte, osirika. Wootegeerera nti basindika kizibu kigende, bwe bamala okussa mu ntaana, nabbi agamba musumulule, bwe basobola okudduka agenda adduke. Lwaki bamusumuludde ng'akyali eno waggulu? Bw'omala okuyingira ekinnya musumulule, basobola okudduka adduke, nga basumulula akali ku bigere, bajjako akali ku mutwe, nga bagamba Allah nti bisimillah wa ala millati, ku linnya lya Allah, eddiini nabbi gye yajja nayo kw'otambulira. Aboogera ebyo kuliko muganda wo. Ogenda okulaba ali wakati bw'abanga muntu wo, nga baddeyo nga bano bataano, badde ozitowa, omu ng'awanika emikono. Gw'alaba ali waggulu amagezi gaggamba nti aha, taata w'omutoka avuddeyo, alabika anonye blanketi, agenda kugireeta beebikke bameka, avaayo taddayo. Nokkiriza nti mbabuulire okufa kizibu. Agisula agenze, adde abeera ku sayiti ng'awuganira ebyana, mmali tutereze ebyala bimukasukidde ettaka ng'ebikasukira embwa. Eyo duniya. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha,
mweyo gye muli mulowooza nabatonda mubeereeyo mukaddiwe ng'onyumirwa bunyumirwa. Wa inna ilaikum la turja'un, nti bakunaaza nojja bwakubuuza ekyo nga teweekanga nogamba naye nate tumiza motoka e Japan ebulako miliyoni 7 tantwala mukyejja oba nzireke nkolemu ebyobusiraamu ayi neweekengera eyo Kulaane Allah yagireeta bakuumira ku bunkenke ogenda okudda mu maaso ge nga toyonoonye nnyo kubanga we yabateeka amanye ebizibu byawo. Eyo ayemu aye eyokubiri nagisanze mu sura eyitibwa Ar-Rahman oba ya 19 nenti Allah subhanahu wa ta'ala Allah yagamba marajal bahrain yaltaqiyan baynahuma barzakhun la yabghiyan fabiayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. aya zilimeka marajal bahrain yaltaqiyan baynahuma barzakhu la yabghiyan. Nenti Allah subhanahu wa ta'ala mzee yazirabye muyambako ozirabye 19 n'abiri ogirabye. Allah agamba tinze Allah wa mwennyanja zimulaba mu nsi nze nnyambako amazzi okumuvinga mu nnyanja zimuvinge amazzi agatambula ago nga bulaba liva Nile nze nnyambako amazzi oba amayanja okumuvinga. Amayanja ago gemulaba mu nsi gayina amazzi ga kala za njawulo ne testi za njawulo abikwawulidde kala and test. Bainahuma barzakhu la yabghiyan. Ennyanja ezo zemulaba mulimu ennyanja z'omunnyu mu nsi mulimu ennyanja ezirina amazzi nga gali tasteless and colorless ga Victoria. Nobawa ennyanja ezirina amazzi nga galimu olukala nga liva Nile omugoogo bonaakomba ku mazzi ge Mombasa galeeta emmeeri gali mu kisula mumpulira bona agenda n'onya ku mazzi g'Entebbe ago tegali mu kisula. Kati buli kigambo kyakugambye bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ennyanja ezebbiri wezimiitingira ziti bona agenda wejjinja weekiri Victoria eyisingane Nile bw'otakirabaawo ojegeragera Rakai Kasensero nga liva Nile eyingiramu neve Tanzania nga guyingiramu yaga ennyanja ozisinkana ebbiri amazzi ago sigagatta nazimba ekisenge kiveeyo wansi nembaako nekituusa bwe nti ogolabanga ageeriraanye sikkiriza la yabghiyan sikkiriza geeno kuzannyira eno ebbanga lyonna awo gakomaawo. Ne bw'oleeta luula n'opima ekiro nodda wiiki ejja n'opima nojja omwezi ogujja n'opima yagamba nti awo we nagakumya tigabuukawo la yabghiyan tegaseseetuka okuvaawo ne gadda wali bayinza okuyomba albaga okwekuba omunakitegeera biri bitonde buli mayina ennimiro ye alina wazanyira wakoma bitonde nga bwolaba omuliro nejjana bitonde. Bannange aya zino ziri bbiri ziri mu sura eyitibwa Furqan okakase nti wallahi omuliro eri gukwogerako kitonde nejja nekwogerako biyombagana byesunga jjaddi naye kati mumulindeko byemuzeyi tannafa kakkana byogera gyebiri. Ennyanja ezo yagadde kikulaga nti la yabghiyan bali babiri baleme kulwana bonna aleka ono okuyingirira munne ng'asolako eno amazzi bwegekubeeri bajja kulwana.
muhadisi munagamba nti olutalo lwabwe nga lutandise temujja dusobola kwe kubaterawo ekisenge bonaaba ogenze mu Zanzibar tabwate mutambula abamu opangisangako eryato eriva Zanzibar erijje Mafia nove Mafia nojje Pemba kati gyoyite nojja Mombasa waliwo ennyanja eweyawulira Mafia ne Pemba jukire ennyanja yemu ireeta emmeri okuva China yemu yeeyo eva Mombasa eyo waliwo Mafia ne Pemba bwebawukanira mumala eddakiika eziri mu 4 nga buli omu aleeta dduwa gy'amanyi mu nsi muntegedde abo Mafia ne Pemba bwebawukanira awo buli omu ng'olaama ekisemba awo tewaliko kugamba nti bantaase tewaliko kugamba nti ki wabula ng'okkiriza eryato libwaguuka liwuli lyazaamu eryo baga buli omu asoma edduwa ye nga bw'asobola awo buli lunaku abayitawo kibabaako Mafia ne Pemba ng'owuli ekidudduma bakiva mu bwengula Allah yawula ennyanja gano gadde eno gano gaddawa naye nga kyokka ekiyuuza amaanyi gekiyina ozoga bali mu kuyuza nsi baga buli omu aleeta edduwa ye naye nga tubina kuba kiyitamu kikiri Mafia ne Pemba Allah akugambye mu sura eyo yaga nti bainahuma barzakhun la yabghiyan amayanja agabiri ugawukanirawo eno ya munnyo eno yaki olw'ogusenge gwange naye ekyanteekesawo ogusenge tebalwana albaga okwekuba mu Furqan okulaga ebitonde nti biri bikwogerako bikwagala nabikomako gwe mulyo nejjana yaleeta ebitendo eby'abantu bagenda okuwejjana naleeta ebitendo by'abantu bagenda okwokya naye alina statement gyakoonako njagala owulire yatandika bw'ati tabaraka alladhi ja'ala fi ssamaa'i buruja وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما وبدين جغلا yego muddu bwagoloka ekiro kino takyerabiranga oyo akuwa amagezi Allah yaga nti ekitonde ekyo yogeraganyako nakyo onsabe kikwesunga nkiwulira jangu okiroope gyendi oŋŋamba otya rabbana srif anna adhaba jahannam inna adhabaha kana gharama innaha saat mustaqarra wa muqama ezo aya nazikuwa special ojje ekirozo ogere olabyewo mwazinyi ayo zabi sat Furqan nti rabbana srif anna adhaba jahannam Allah mbadde nsaba ontaase oba otutaase obuzibu n'obukaawu obuli mu kika ky'omuliro gweyita jahannam kino mukitegeere omuliro gulina amannya ag'enjawulo olwo khatab olwo jahannam kati ebika byanjawulo waliwo okulaajana omuddu kwakola omuliro gulya ng'osusse ogwogerako ne gugamba Allah omuddu oyo asusse okunjogerako Allah amadde ensaba tebamuleetera nejjana bw'osukka ogisaba nga naye egamba Allah omuddu oyo anjagala nyo basaba mumpe Allah n'agamba we nja mukuwa ebitonde ebyo Allah byanyumye mu Qur'ani kulaga amaanyi ga Allah subhanahu wa ta'ala mu statement eri mu Rahman yakulazima yanja
genda mu saiti wa waqi'a bweyagala mutya yagamba Allah inna ansha'nahunna insha'a faj'alnahunna abukara urban atraba munonye ayezo waqi'a zija kumpi awo kitaba 18 abimwemu inna ansha'nahunna insha'a faj'alnahunna abukara urban atraba bantu mmwe okumanya nze mulezi wammwe era byentegese byanjawulo gye muli bwe naaba nkulonze ng'ogenda kuyingira ejjana ngenda kuzza mu katiba nkole kwalite endala esaana okuyingira ejjana kubanga gwe obulamu aba ategeeza okukendeeza embaliga ezo okugyamu amayuga okugjako akuteeke mu sheepwe nga tolina obakwogera ku nakamu ngaera bwewebaga nti subhanallah ono avaawa ng'oli complete agati inna ansha'nahunna insha'a n'agamba kati muli abasajja bembategekedde mmwe faj'alnahunna abukara urban atraba nyinayo obwana obutali bukwagule bikira abukara muvemba kyala abakulu tegeseyo obwana obutali bukwagule urban atraba abaana bali balina laavu etali yabubbi atraba omwana oli ogenda kuba omaakinga naye nga bakuteekaawo kiro 45 embaliga kika kya mwamba ku mwamba amaaso ndege ku ndege atraban matching bamunabitegeera akantu ako bali bakanyonyola mu kitabu ninga Allah wa bintu byewuunyisa yaga nti ebyeri okumanya nabyetegeka nnyo ebyammwe nabyetegeka nnyo ng'oggyeko laavu etalimu bubbi nti ye urban yaga ng'omwana akwagala ebitalimu bya kiyaaye muve kubonawo wabekampala nammwe n'omenyeka bakuzaala kabaala eri nojja olaba omwana ate w'embaale n'otambuza abantu bayisa embalalo bajjeyisa ku bayisa ekabaala batwalewa ne mujja mukamba mpangisa ku Serena ne mala wiki namba n'ogenda oleeta omwana w'obusiraamu nga neewaabwe basiraamu mu myezi eki bagenza omukebera ng'omwana w'omukulu yamuzaala ku wa booda najjukire emmotoka zewavuga ng'ova kabaale ogenda ate busembatya era n'obizza Allah agambye mugumiikiriza n'ebyeyo uruban eno nyinayo abaana abatalimba nga bwagamba nti gwe ngenda kufumbirwa ne bwajja nga president yakulembera ensi aganze ndeka nze ndineka walya muntegedde bano mulina bayaayi nammwe ate nammwe muli bayaayi twesabino muli wano mujja n'abantu mu mmotoka zisibamanyi gwira okukyama omuntu akwakusala seeka akwakusala mu mbola ataali emabega tyamusanze awo naye gwagamba gwasanze awo bali mu kunywesa meka kati abakazi mbagamba nammwe temuli bangu kati agamba nti kunaku uruban ngenda bagatta mulaavu nga muli iko si kyekyoka atraban ngenda kumala kupima kiro mmeka 26 noyo mmeka 26 bakwatagana awo oyo mmeka 7 ate gwe 75 otuba machinga atraban teyanyikiriza munne olwo w'ekibuto kati omukazi mumpi nnyo noba tesajja nga teri wanvu nnyo teddungi nnyo kati omukyala ate mutono nnyo noba omukyala ate munene nnyo kati omukulu wetwala teye mutono kisobolikira ekikazi nga kinene kanti seeka ngezaako nzijuza ojjuza kuno ku nsaate bale mubonyebonye n'abakazi saba Allah basaasire mujjulizaawa kati agambye ngenda bawonya ebizibu ebyo kiro ekyenda atiraba ngenda kupima matching nabyo ate gyebiri oyo Allah subhanahu wa ta'ala Allah bwe yatuuse
kukano ke kasinza okunkuta bane muti Allah era mumwagale nnyo. Yagambye nti inni la udhi'u amalan amili minkum min dhakarin aw untha wa huwa mu'min. Awo nakutukidde emirimu gyammwe gyonna gye mwali mukoze siinaayo kalimu ke nali nsudde mbuyina, era sigenda kusazaamu mulimu gwa muntu bwe ntyo ffa. Sifudde yakoze musajja oba akoze mukyala, naye ng'omuntu oyo akoze ayagala kujja kunsisinkana, kalima ko nkayina. Ekigambo ekyo bwe nakirabye, statement etegeeza Allah subhanahu wa ta'ala ne bwoba okoze amazambi n'akusonyiwa ayina waagakuumira, mugasiimuule ne muteekaawo. Bw'oliba ogenda kuyingizibwa ejjana bamala kukulagako, Saidi watta omwana wabba ettaka ly'omusajja oyo, abaana bewazaala wano, Saidi weekola ebintu ku nsi negenda twakusonyiwa. Lega nti inni la udhi'u amalan amirin minkum, ega emirimu gyammwe nagikuŋŋanye gyonna ngiina, naye gwe n'abansonyiye ndiwaddemu okulagako, jangu olabe bino byali bibyo bale nkuwa ejjana. N'oyo ayina ebibi nga byemututte mu jjana tajja kuba na chance eraba birungi bye wadde byaliyo yabikola. Kaakati njagala muwulire ka statement kano kagamu kaba amagezi. Allah subhanahu wa ta'ala ayina omwana gwatugamba mu Qur'ani omwo bamuyita Uzairu, ng'Abayudaaya bagamba nti omwana oyo mwana we, ng'era Abayisirayiri bagamba nti Isa mwana we, naye bano bakiteekawo tine wali omwana tategeerekeka, Uzairu ono mwana wa Katonda. Olunaku lw'enkomerero ekigambo kyemuwulira ekigambibwa nti yawmaidhin tuhaddithu akhbaraha, eyo statement etegeeza ebintu bibiri. Okuvunda okusooka okuli kungulu kulaga nti ensi egenda kujjayo ebigambo by'abantu ebikwata ku bakazi n'abasajja. Okuvunda okwokubiri okuli mu statement okutwala ku kigambo kyenjawulo okuwa kulaga nti abantu muwangale mu nsi nga mwekola bulungi era nga mweyisa bulungi, olw'okuba ennyanja kitonde n'eggulu kitonde nga n'omuliro kitonde, mbabuulire ensi kitonde, era waliwo chansi y'okunyumyako n'ebwanansi. Mu miteeko egi yagamba olunaku lwe bagenda okuteeka mu ttaka ng'omaze okubuuzibwa ebibuuzo, ogenda kuwulira bwanansi amaloboozi ge, genda kuwaayo katono akugambye tebakulyaza amaanyizza, mbakubanga nange bampise okuleeta obujulizi. Ekyo kibagambye nange nandikireese. Fa'altuhu, wakikola. Kunta tamshi ala dhahari, bulijjo nkugamba ng'otambulira ku mugongo gwange. Olwaleero nkuyina mu lubuto lwange, ngenda kwabya eri Allah. Hina dhukira, tojjukira bwe yakugamba nti yawmaidhin tuhaddithu akhbaraha, amawulire agakwata ku oyo bwanansi ngaagala nkuweeko. Bagamba nti ensi etandika okuwa amaloboozi awo wooli bw'olina essimu gy'okuba. Ndoga ne Mawanda watufu muliwa, ndagaze maze mutta
nazo mutta mbuuza oliwa yakambaza mu nsangi yeeno nepiki nyiriseewo bamalayika bamaze okumala ogwabwe bwanansi yewaana eddoboozi olijjukira mukomewo olunaku lw'enkomerero bonna agenda mu sura eyitibwa yaasiini yonkakasa bulungi nti abasinga mugisoma ali kati gwe ebbanga lyogisomedde eddene so kiri waliwo aya egamba walau nasha latamasna ala makanatikum fama stata'u mudiya subhanallah aya balime kumalawo latamasna ala makanatihim fama stata'u mudiya wala yarji'un oyina amazambi musajja gwe gozookola mu nsi ate nga amazambi ago nze nkutambulirako nali ŋŋenda kukwata ebigere mbisimbe mu ttaka ng'ova kutta mwana famastata'u mudiya mbakwata bigere ebyo nembisimba mu ttaka walibadde otambula era wandizzeeyo otya ewaka eyo aya muzeeyi bw'onaagiraba kojja kumanya nti Allah muzibu kyezaako kimanyi walau nasha lamasakhna eri latamasna eno lamasakhna ala ayunihim eno fastabaku sirata fa anna nali ŋŋenda kusikambulamu ebiiso ng'olina ezzambi ly'ova okukola bwe wandibadde nga tokyalaba ewaka wandizzeeyo amanyi bwerimu yasini olunaku lw'enkomerero bw'obanga oyinayo chansi ekolayo akantu akalungi konna ne bw'oliba ku kyalo wooli teryakumanyi kakole ensi egenda kwaniriza etandika okuwooyawooya ng'ekunyumira nga bwekuwa ebigambo ebyo wali wantu guli n'okola kino nali nkulaba ku lunaku lw'enkomerero ensi egenda kuleeta amawulire agoddemu onyumirwe Allah subhanahu wa ta'ala uzairu ayogerwako bwe tunaaba tutambula lunaku lw'enkomerero bagenda kustopinga ebitonde wamala okuggibwawo ekigambo ekyo uzairu si mwana wa Katonda era nga bw'owulira Isa bwe bamuleeta n'oli bamuleeta gyali waqalat alyahud abayudaaya bagamba anna uzairu bunallah Katonda alina omwana bamuyita uzairu ensi abo bakaleeta ndi ku lunaku luli temufaayo egenda kujjayo byonna nga tumaliriza alyawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu Allah agenda kuyimiriza abantu akugamba essula sirika mbadde njagala mikono gwe naawe bigere naawe mumwa tuwa amawulire agava ku fuadu omutima guyinamu akantu munda akasongodde kibaita fuadu awali senta y'okulowoozaawo kibaita fuadu owava emisiwa kugutandika okupapinga akakatu akasamibwa wakati kibaita fuadu ako aga nti omumwa ŋŋambira fuadu ampe ku mawulire agakwata ku ono bw'omala
mikono bali nyawo tunyumize mikono agamba bakwata jambiya ne bagenda emakindye omwana wa mobile money namutema naawuggana ali nyambadde akakookolo naga tubuulize bwana bigere betwamala twadduka nakyusa engatto byali bigatto byamagye nenyambala bibutusi abisulwa ku mubaraka nenzikirira bwetu mafuta faalu nakoonamu Allah nagamba ta haqqu man yudhkara bwana nsogamba ki yauma idhin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka bannange temunnenya Allah ngambye mbanike babikula paka gota bondi mubitegeera kati Allah subhanahu wa ta'ala yamutegeera yatwetoloola bw'oba oyagala kumanya yatwetoloola osoma bigambo bye mwogenda omutegeerera mwabuuliza ayegamba afahasibtum annama khalaqnakum abatha mwe mwali mulowooza nsobola okukutonda nekuleka bwe nti ofa okola byoyagala wa inna ilaikum la turjaun sikuze kati okuzaayo kwaligenda kulipotinga bintu ebyo mukkirize olwalo siri mulamu bulungi lwakuba njagala kukisa buvunaanyizibwa kujja kusomesaako tujja kukomaawo nkya tulina safaari n'abasajja abo nenza bayinza obutagenda abamu tugenda kusomesa muyambeko ku ddawa abalina ku ssente hayakumullah wajazakumullahu khaira bwabaayo ayinayo olwaliro ekibuuzo eddakiika tuzikozesa ebibuuzo siri wa mulembe nyinamu n'abalwadde kati siri sawasawa jasintukiza buvunaanyizibwa lwakuba ndibalina okujja okubasomesa tufune ebibuuzo mu ddakiika ezisigadde naddala singa bibanga bikwatagana n'omulamwa waffe ab'ebitibwa tugenda kwogeraganya ne Allah nga tiwaliwo interpreter era language gyomanyi ogenda okwogeraganya nayo Allah subhanahu wa ta'ala Allah agenda kuteeka awantu nga waliwo distance amaaso go gakoma okulaba bondi batutya kuswala muli bameka nga Allah byakubuuza abinako data ye fayiro bwafa gye bamutwalira asoma muli labuza nti gwebba wagundi kati akyakubuuza kijja muli nga nawe okimanyi omuwa ansa nga togenda mulimba kati mutegeke bwana batubuuzizza mugenda kwanukula ki lumu nabuuzaako nali saidi za kajjansi nembuuza omusajja nti balina empale za boil bottom waziwulirako nimbabuuza nti empale ze wali kubuuza Allah kwegyo emyaka gyammwe oli mugamba zaali zimusomeramu Kurani zaali zaki empale zimwe wazikulirangamu ki wange basi temujogamba Allah basi kati istighfar basiramu yeetaagisa nnyo lw'ensonga byomala okwenenyeza Allah mutabizza gwe mugaso gwa istighfar ogwo kati Allah wange tabizza ebyo naye musola kyemugamba Allah nti rabbi ghfirli warhamni wahdini waafini waafu anhu Allah bimutobizza tulina kasasiro mungi olukasasira abaana abali South Africa bakunyumiza ndoga subhanallah kati ebimu ogamba Allah tobizza bireke bintu bya buntu tegerekese kati mweniza Allah tana byatajjayo tufune ebibuuzo nga bisatu biidhini taala naam alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh omusomo gwaffe mabega gitwava olwakuba nti abamu temugoberera twakonamu ensonga ya bulungi bw'okuvuunama ne tugamba nti waliwo okuba nga osoma Kurani awulira bulungi nobaako ensonga gy'otuukako nga Allah ga nti fasjudu niwabawo okuvuunama okwokubanga Allah subhanahu wa ta'ala ayina ekyengera kyakusaddakita nga sujudu shukuru nobawo okuvuunama ng'oli mu sunna zo naye okuva mu bbanga nti kanvunamewo kigambo ekyabantu bakikozesa ensomesa ya nabbi tegerekese abantu bakikola okuva mu bbanga navunamesa ensomesa ya nabbi omunabbi yagamba nti bw'obanga oyagala kuva mu bbanga osabeko Allah oteeka kuba nga wadde osoma Kurani kanootuka ku statement eragira okuvuunama n'ovunama era statement evunama omugamba nti sajada wajihiya liladhi khalaqani mu statement eyo kigambo kyoteekamu
kati ate n'okuvunama kw'essala kugamba subhana rabbiyal a'la awo ye zikiri esinga kati bwekuba kwagala kumusabako ng'ovudde awo jasotudde butuuzi ate awanisa emikono asinga olw'ekigambo ekigamba nti allah alina ensonyi akwatibwa ensonyi ku muddo okulaba nga awanisa emikono allah yarudduha okumulaba nga agijjayo kuleka nga akkiriza kyamugamba kati awanisa emikono atakusinga naye ng'okuvunama kujjira mu mbeera yakuba nti badde osoma kulaani sujudu shukur oba nga omuddu abadde ali mu swala naam alaikum salaam wa rahmatullah aba kati baganda bange njagala mutandika okufuna oba okulowooza ku allah endowooza ezeewala allahu huwa alimul khabir okumanya kwe kuli mu science oweewala era okumanya kwe tekuli kwa bitone nga bwolowooza allah yaleeta kulani eyo gyolaba ng'ali gituma omuntu gwatanaba kutonda nga bw'owulira entandikwa ya suratul baqara ng'alinganga akulaga nti ebigambo byawandiika gwagenda okubituma ayimiridde awo amusomera mu buli kyawandiisa akiwulirize nga bamugamba nti dhalika alkitab kino ekitabo kyenkuwa nno ggwe kibuba kitutteyo la raiba fiihi baŋŋambye tembanga mu nsobi hudan mugaso gw'ekitabo kino lilmuttaqin kiruŋŋamya abanakyekwatako alladhin bantu benkugamba nawe bwekitwalira yuminuna bilghaibi ng'oyinza okugamba ebigambo yabiwandiika gwagenda obbiwa waali muntegedde ohuwa alimul khabir ekyo kyobuuzizza tikakati ate abaliwo batayingidde ekyo kireke alimul khabir kumanya kwe kuli wala nnyo amanye ennamba eribaamu ey'abakyala n'ennamba eribaamu ey'abasajja ntegerekeze katonda kiseka bwendifikka ndiyita ggwe tebakulya 10 oli mu testes omukugu atagambika gwolaba yamanya engalo zo n'amanya nti akatono kasembe eno adde olusinga obuwanvu ludde wakati n'alaba nga design ejja kunyuma eyo ngalaba ejja kunyuma naddira emimwa nga singa ogumu agukola nga kampi nga tegyenkanankana nga tojja kuwooma yona agikola nga gigwa ddulo naddira ebisige n'obukookoowe n'amanya nti ekisige kirina kubanga kaweka obuviiri obwo bwamunyerere nga boga bugudde n'amanya nti ate buno obukuuma security bulina kuyimirira era eva ne bwosingana n'obuviiri bwakaweke buno obusige bwoba bwamunyerere busobola okukola dizayini enyuma ekyo bwakikola omwana wo bwekikola jjajjaawo ne mukyalawo kyayina okategedde ako n'ozaala abaana 7 nga tolina mwana alina nnyindo kabina ekyo tekyamusimattuka ekyo kyakola akimanyi kati otya muganda wange beera mugumu nnyo kebali kulona nti oyingidde ejjana ebyo gyebiri naam omulala naam tufuneyo omu abuuza mbaweddewa tujja kukomaawo ndowooza buli siwuddeyo tufuneyo omu siri mulamu bulungi olwaleero omu yekka bwemba temuyina nga mbawa katipu ka leero kenjagala okusembyayo nako bwabanga baweddeyo naam ab'ebitiibwa mu nsi muno ekintu kyosiga kyokungula n'ekintu kyokola kyosasulira Allah subhanahu wa ta'ala ku saidi y'ebitonde nga bikyala kino kyabakolera singa bakola amanyanga mu bukadde kino kyaleeta n'ebisinga Allah byasinga okusasula singa omusajja akola nnyo amajanga bino byaleetera omusajja musaawo esembayo naye kati kandite kyamukyala olw'obudde
bw'olaba ng'omuntu yenna ng'ayingidde emyaka 9 Allah n'amuleetera ebintu ebinyigiriza obulamu bino wammanga 3 Allah n'amugirawo abantu be mwegyo emyaka n'asigala yekka. Allah n'amuleetera obulwadde obubi mwegyo emyaka muli ogw'eddalu oba kansa, ng'ate Allah amaze omumala amaanyi ag'emyaka. Omuddo ye bw'omulabanga ng'atandise obulamu obubi mwegyo emyaka tonakuwalanga nnyo, wabula obeeranga kumpi nnyo waali osobole omuyigako. Allah subhanahu wa ta'ala ku saidi y'abakyala ebintu bye bakola nga birimu okutta, Allah abisasulira mu myaka egyo naye ng'amaze kujjawo bantu be asigale bw'omu. Ekyomusajja gye kiri, oluusi yatta omwana wa mujjawe oba yattako omusajja oba mujjawe yamuwaako obutwa nga byemabegeyeko oba tewanu omena mwabyerabira ng'era yaweerera badokita yayina baani Allah najja nga akunkumula omu ku omu n'amuleka mu nsi ki. Bw'olaba ng'omukyalo oyo bw'atyo emyaka 8 ng'alina kansa ng'era mulalu, lwana nnyo okole research otegere ebizibu gye biva. Wabaayo ebizibu ebinene ku 3 n'akugamba nti kyosiga kati eno gye kiggwera. Dokitoro oyo gwe mbagamba era bakiri ow'embwa, kati kino kyagwa ate ku mukwano gwe. Akati bwe kaggwako obukoola olw'omusana, bwe wayitayo ekire ky'enkuba kuba kiyita okutojjera. Olwekiwulireko okutojjera okumanyi gwe bakuzaalawa oli muki bana embonyebonya n'Abaganda. Toli Muganda temanyi kutojjera? Allah, kati omuti kasita omusana gwako ennyo bikola biyiika. Kasita enkuba eyitawo oba weather nebanga etata okuterera olekuba tina okutonnya muti ogutojjera obukola butandika okudda mpola mpola. Agamba nti emiti gye musiŋŋana giweddeko obukoola ebiseera bituuka ne gitojjera. Obukulembeze bwe muyina n'ebyo bye mulaba muyina essaawa yonna bibula, bannamu abafaanani babatojjera. Fa in ta'atuha ta'dilu, omuti gwe gutojjera gwe bakutojjera. Omuti gwe zzaako obukoola gwe baagala kulipuleesinga. Aba mukategedde omuti wegugwako obukoola gwo gwezzaako obukoola, naye ate gwe baagala oveewo bateekewo obukoola. Watilka al ayyam nudaawiruha baina nnaasi, ensi gye mulaba n'ebizibu ebirimu sibonyaabonya miti, mbonyaabonya bantu balimu. Omuti bwe gukala obukoola nkyambuzaako wali basimbawo omulala, naye gwe mba sikwagalawo. Munakategeera? Bw'aba abadde alina ssente emyaka gino 2, nze Allah wamwe mba simwagalawo, njagalawo omulala. Bw'oba obadde headmaster ng'asomesa bulungi abaana emyaka 2 simwagalawo, naye ate mwe musobola okutemawo omutuba guno ne muteekawo omutuba omuto. Abaana gy'emyaka 10 ne balabira ddala omutuba gwennyini. Yagala nti omuti gutojjera gwe bakutojjera. Kola byokola ne with time gwe uzikwagalawo. Watilka al ayyam nudaawiruha baina nnaasi, ensi gye mulaba ebizibu ebirimu tebibonyaabonya mbwa, bibonyaabonya mmwe. Yakugamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kati mbere musinga muli begendereza bino bimulaba bitambula bibonyaabonya ffe, olw'ensonga ffe tubikozesa. Bw'ojja mu nnyumba osinganamu eddagala ly'amannyo, nosinganamu amazzi g'okunywa ga lw'enzooli, nosinganamu ate soda, nosinganamu sukaali, nosinganamu blanketi, byonna bya muntu ogwo. Genda okuyingira mu kyumba ky'embwa bambi nga talina eddagala ly'amannyo, talina blanketi, talina suuka,
talina mmotoka byonna nga bwobiraba mu nsi bw'osalawo byekuŋŋaanya obyagala kati byonna ebiri mu nsi bitawaanya ggwe n'embwa nga yeekyanza yagala kuluma ggwe teruma nkoko omunabitegeera nga bw'osalawo okuŋŋaanya byonna mu kwambala oyagala pule oyagala sleeveless olina obuti obusokola mu mannyo olina obwomumatu olina obuyita mu nnyindo olina bigalubindi olina perfume olina obwomunkwawa buli wamu oyagala mu byonna byetuumya olinganga osaba omuminisita nga bw'obyagala ensi nenoonya ggwe kumukategedde oyagala enkoko oyagala ekyennyanja oyagala kumbaata buli kimu owulira okyagala kale byagale ensi yonna enoonya ggwe حياكم الله وجزاكم الله خيرا سبحانك الله وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته